wano wootudde wennyini we waali ewange n'okuzimba ebbaala Kasozi gye yannemesa era yali enatunda awo ekyo kibakuba nali I used to own up to the other side kwe kuzimba ebbaala y'ekkonge paka eri gyolaba eri wali biri bigundi nagulawoko omwami wa Darenas kilabu esinga wano obunene Darenas wano ekawanda kiwa yanguza wano mu ndoza 2010 kati bwengula wano nempitamu ebyo ebizibu kati olaba omuntu bwaseerera otunze ettaka lyo likuluma ebyokola bifa ebbaala byonna byali bingi bizinesi ezitambudde music bakuyigganyiza n'otandika okudda emabiga bwotyo tandika okudda emabiga wano natundawo nawo wano yali nnyumba yange kati nafuuka mukuume waayo. Kati eno yali nnyumba yo ng'etuuse wano eno n'ogitunda? Nakomakawo paati eno kati bone bama era ne bw'otunuulira amabaati olaba nga sayidi eno ndala gaawukana. Kati osulamu otya muno ng'enzigi eziggadde? Mbeeramu muganda wange kisinga okubeera ku street. Kati muno mulimu amasannyalaze? Temuli masannyalaze, temuli kirimu. Era ne bw'okubidde tole nga nva eri mbadde nkutte kyaja nga nva ku kyajinga ku faamu awo kubanga so that is how I ended up. So kati baneno bannannyini ba waneno w'obeera wabakubira ng'obulamu buganye ne bakugamba jangu namukwano gwange ali Sweden ne bamuta Kiggundu yaŋŋamba namukubira ne munyonyo amugamba omanyi kuba naye yanza crying babies. I'm not a crying baby. I am depressed like any other person. The only difference is I am in the limelight, but I am not any different. I have been going through a lot and I thank God ntinsobodde okwogera Adija. It is so hard to cope up with a life ng'obaddemu ne ku ssente. Bw'ogenda mu comment sections they will tell you proper abadde ne ssente. But it hurts bw'oba tozirina. It really hurts. Kola statement zino yagamba mwana wange oli mwana wa ku mugugu singa tobadde gwe nandibadde sikola ki siri wano nga mbonaabona kyampisa bubi kuba namusanga akaaba neŋŋamba veniranda akaaba lwange nempisibwa bubi bwempisibwa bubi neŋŋamba kanve mumaka gano maama asobole okunoba ekitegeera neŋŋamba kanve mumaka gano maama akole ki maama wange anobe kyekyanzija ewaka era namalawo akabanga katono maama n'anoba. Not coming up now. People know my story. Yeah, so it is not easy okwekuŋŋaanya naddala nga tolina gw'ogenda kuloopera gwe bw'ota wano gamba kankubire ku ssenga kankubire ku muganda wange kankole ku bwe then ne character nina character yanjawulo naawe olina yanjawulo principles zange zanjawulo naawe olina zanjawulo tulina embala zanjawulo obugumu bwange si bwe bubwo obunafu bwange si bwe bubwo so basically nanafu bakimanyi newe manvuga mmotoka ennema olumu bwe kijja kyobula nze sivuga ki. Kati ono mukwano gwo bwe mwazirunda yaliwa eyakutwala mu kooti? Simanyi gyali naye Kasozi bw'oba owulira nga wayonka ebbeere lya Katonda wampisa bubi amazima okimanyi emmotoka yali yange era gwe wagimalawo wampisa bubi. Wampisa bubi Kasozi. Kati wampulira kweno gundi story ya gye wagambyeko nogamba nti wali olina plot mpakana n'eddoboozi liryo eriŋŋambye nti nsiime mutima gwa kikuuzi laba bwe nnafu yatemmeme taata neebuuliridde byebirabo byensitudde it's my Thanksgiving onjagadde weebale kuba nkyali mulamu. That's a nice. Kati ofumbira wa? Kati eno ya sikiri tofumbira.
N'akamere kanagaali kasowaani nakafumbira wano. Nabo obuntu olaba kati gw'omanyi n'okufumba. Utamuleera awo nange nafuna omuzira kisa. Nafuna nzikiririzaamu. Osula mu kifulukwa. Naye kale it's better than nothing. Okooli awo nga kapentawo. Wasigazaayo kuteya. This is the house. So it all happened here. Kati ate bino biki propa mwene enju. Bino byali nagambye nabeerako wano. Nabeerako wano ne family. Kino amazigo. Nabeerako wano ne family? Ne family yange. Namubeera muno? Nga tennaggwa nga ngizimba. Ng'ennyumba yo tennaba kuggwa ng'ogizimba. Covid time nayo nga tennaggwa. Kati awo tubikyankalana n'entunda. Kubanga ebirundi teyinza kunnomesa kuzimba. Manya kusulawo sisaala omuzigo ng'ate already structure weeri. Yeah, so this is how it is. Omugaga yabadde akyusa bino. Kubanza omusasaamu aliisa. Ateekawo ebigemu. Kati onena yajja eri ebimu agenda ng'afiiringa. Agenda akyusaawo paka ku mutindo w'agyagala. So kati nze supervisor w'ebyali. Jangu tulabe wanene we yakwatidde vidiyo. Kwe kano kantineti ke wabadde otuddemu kajjukira bulungi. Nabadde wano bw'otyo. Then that is where I sleep. Dozira bukakapeti okajjukira okalabika. So it will happen here. Sorry, my disorganization. No, it's okay. Because omusajja muwuulu. Me, I just came to see what exactly is wrong. Kati kamera yabadde. Anti abantu abagamba olimba. No, nateeka wano. Neweekwata nga ntudde wano. That is how it happened. Yeah. I used to be a very nice musician nga ntwagala. Akasente nakalya n'abantu. N'akasente wakalya n'abantu. Naye bonna tekuli yadde akulira. Akasente kange nakalya n'abantu. Ate nga kaali. Lwaki nze nali omusawo w'Ekampala. Mazima. International artist. Omuwaati. International artist omuwaati. But I believe in I'll make it. Give a chance. I know it. She's a friend. She's a friend. Ku HK Media nga bulijjo enze Hadija Kigozi mwebale okutulaba mwebale kusubscribinga in your latest updates and celebrity news TikTokers edition life experiences and adventures. Olunaku olwaleero ndine mwana mulenzi omuyimbi Dr. Proper enziza okumukyalirako okusinziira ku story ye gye nawulidde nga njagala atunnyonnyolemuko what went wrong, what went right, ate mpozi n'ebikwatagana ku music we. Nkoola ba promoters mwenna, nkoola abayimbi mwenna, nkoola ba followers mwenna abagala Dr. Proper mujje tube nga tuwulira story eno. Temumusalira musango, sagala tumusalire musango, naye twagala okutegeera exactly what is going on. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga aba Platinum Wellness Pub bantekamu omusayi kulaba nti shetambulira ddala bulungi n'aba Natural Tea Hub bakugamba nti osobola okwesa ku majani gaabwe n'osala ku weight. Nsanyiza okukulaba. Yeah, lwakuba tetumiitingidde mu mirembe. Yeah, nandibadde musanyufu nga tumiitinze tulina kyetusharinga. Kunywa, kulya, kusanyuka, kuzina. HK Media buza bali ku HK Media. HK Media mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe. Dr. Proper gemanya gange. Ndi muganda wammwe kubanga mwenna abali eyo. I'm very much sure yadde simanyi binkwatako nnyo naye ngisinganya ne ba siblings bange. Osanga eyo besimanyi. Yeah. But I'm glad to be here. Okay. Breathing, yes. All right.
Omanyiza ebyange ntandikira mu speed naddala ng'omuyimbi mbaddeko n'akantu akatonotono ke mumanyiiko. I hope that you don't be offended mu bibuuzo bye nnyinza okukubuuza oba oliawo naye nga eno ye lifestyle abayimbi abasinga obungi gye babeeramu. Tuwulira abayimbi bangi nti bakozesa drugs, bakozesa enjaga. What really went wrong? For me, it is not about drugging or anything. Yes, I use drugs because when ndwala ngenda mu ddwaliro, I buy from a drug shop, but I do not take anything toxic. I used to drink beer, yes, but nengezako muvaako era tosobola muvaako mulundi gumu, but yes, nakirwanako. Nali omu ku abo abasinga okunywa omwenge. Ne business z'omwenge nzikozeeko, nzimbye ku mabaala n'ebirala. But what is the biggest drug is being famous. When you're famous, that is where the problem is. Sometimes things get out of control. You cannot if you don't control yourself, it gets out of hand. Pressure zibeerawo nyingi, omuyimbi abanga muvubi. Olowooza today wafunye, it's going to be the same tomorrow. So that is the starting point. Actually, this is now what I'm realizing. I underestimated my energy. It is now that I have issues, people now tell me how good I've been, how good I was, how they appreciate my talent. So okuva edda wali tewekkiririzaamu nti oli muyimbi w'amaanyi? Nali nekkiririzaamu, but I did not do it the right way, to the level kwe nalina okubeera, because when people come to when you read comments, apart from those that judge me, they have their opinions, but what I know nti bw'oba onoonya ssente era okozesa ssente. Business zonna tuzikola zambuka. Music is business. Omudongo wa bbeeyi. People watching us here, this is what maybe what you don't know. Njagala omugagga omu ali eyo akwate omuyimbi omu atandika omuteekamu ssente. Bw'oba oli mugagga nnyo nnyo ojja kumala okitegeere nti omuyimbi waakuwa kitiibwa. We spend a lot of money. Njagala otunuulire, for example, bw'otunuulira abantu abalya ku mudongo be baani. Kati gwe essaawa eno ozze wano, emmotoka ogivuze w'amafuta yaganywedde. Gwe mwennyini ka make-up okeekubye waguze engoye otunula mu kamera. Bwetisi bw'ojja okubeera. Cameraman omusasula. It is all rotating on entertainment. Ogenda kuva wano, ogende abayimbi babambaza, make-up, shows, ebizindaalo, drive, obulango, ne radios, okuvujjirira kungi, n'ogenda mba DJ, n'otandika ffe twayimba endongo mu biseera bya analog. Nti Dr. Proper wakwatanga emmotoka n'ogivuga ng'ogenda door to door, ng'olina abaana ttiimu babuukamu nga njuki. They go supply the music. The person you're criticizing right now, nti I misused my funds, yes, but I am the very person that got the money, invested in myself when nobody knew where it came from. Fans bagamba nti you did not appreciate them. No, waliwo abantu abalowooza nti abayimbi now they are trying to be crying babies. I'm not a crying baby. I am depressed like any other person. The only difference is I am in the limelight, but I am not any different. I have been going through a lot, and I thank God nti nsobodde okwogera. Adija, it is so hard to cope up with a life ng'obaddemu ne ku ssente. Bw'ogenda mu comment sections, they will tell you Proper abadde ne ssente. But it hurts bw'oba tozirina. It really hurts. Naye emmotoka gy'ogiddemu is one of those I drove some time back. Nga nvuga mpya. Kati okusinziira ku byempulira bannamawulire bagamba nti wali omuntu eyeetwalira waggulu ennyo ekigenze ewala, nti waliwo ko n'omulundi ogumu we bayagala okuggyako interview ne bakubuuza about your music n'obagamba nze ndi international artist. Kati kino bafanzi bo tebakiwulira abali ku ground nga gwe eyali abayisaamu amaaso. When a musician, okay, just omuntu yeetaaga okuyigirizibwa bw'aba tamanyi.
omuntu bw'aba e South Africa oba ng'ali mu America najja wano aba international artist ng'ali eri naye waabwe aba local. Bwe ngamba nti ndi international artist ate instead abantu baali badde bagamba how do we help him achieve that dream because he's a big dreamer. Okwo si kwetwalira waggulu. Bwe tubanga mu Uganda teba assemblinga nga twassemblinga mu motoka nze nandyagadde tetukole enkole tuleme kuleeta mashini kuva eri ate kuzassembolingira wano. Leka Uganda ezaaleyo abayimbi baayo ebasindike nga bikkiririzaamu nga proper nti nsobola okuyimba nga Davido n'okusingawo nti nsobola okugenda ne sharing stage emu ne Burna Boy. I have inspired a lot of musicians but they witness okuyimba. If I was singing stupid music I would not inspire them. If I tell them now let's go international still I'm going to create more babies that will go international. Kati bwogamba nti n'oli international oba bagamba nti oli international artist mu kino wali otegeeza ki kubanga we bakubuuza ku music wo nti otuuse ku kino bagamba nti tebakubuuza bya music oli international artist. Okay, this is the truth. Wali otegeeza interview nakagikola banga siddene but I want to say whoever feels offended maybe still I was fighting with this depression I have. People ask me questions when deep inside I feel rotten. Yeah, when you see me here, but do you know what I feel? For how long have you been living a fake life on media? Selling impression is what everyone does. Keeping up with the impression is what music is about, because sexiness sells. When you're smart, when you smell good, when you drive expensive, but mbikolera bani mbikolera bafani ukitegedde nandibadde ngamba obusente bwange bwenkolamu music negwe mulimu gwe mmanyi. It is a calling. Nange buno buweereza okugamba nti kankuyimbira kuyimba omwana omwavu nakoze akayimba akapya ka amawina buweereza kuzaamu muntu oyo amaanyi omugamba osobola imuka tukole ki tuyambule tutambule. Bwenyimba love n'olukozesa ku mbaga kankwagale bantu bangi baluyimbye ku mikolo nasiima gwe baziyimbye ku mikolo gyabwe bazikuba ne ba DJ nga nze tebansasudde naye kyogamba DJ aba ya recordinga gwe ku mukolo gwo bwalukola terwayitawo obuweereza bwange tebwatuuka gy'oli webale nnyo. Kati before you criticize me soko cement proper yali muweereza era at one time yankolako obulungi. Kati ensonga eno y'aba musicians okubeera nti nemulivinga obulamu obulala ku media ne mulinda ekizimba we kyabikira nga mbutufu tokyasobola kubaako nakyeweekolera ne muvaayo ne mukabirira abantu ne mubasaba bababeererewo babatunulemu mu nsonga zammwe babaddiremu here and there. Ekintu kinene mwe nga ba musicians mukitunuddemu kiina we kibatwala kiina we kibateeka kale yes mutulaze mutuweereza nti life is going on ebintu bitambula but deep inside you you're rotting. Yeah? Tugenda okulaba nti nate omuyimbi waffe gwe tubadde twesiimisa afudde. Ensonga eno banaye businga mukama kwa chance noddamu n'otereera ensonga eno ogikutte otya? Kakati mwanyinaze, this is what I can say. Bingi byogerwa naye njagala tukkirize nti amawulire gikye kintu ekigamba omuntu bw'aluma embwa ge mawulire embwa bw'eruma omuntu si mawulire. Amawulire nago gakoze kinene depressing abayimbi. Tetwagala tutumwa abannamawulire ate beshuga quoting ennyo temwewa gudu nze munjogeddeko ebintu bingi nga si bituufu. Essaawa ya leero ekitrendinga bagamba proper biragala gwe nkutunuulirangayo biragala ukitegedde naye nze mbadde ngawo nga ndi eno nsirise byange naye nga iyo kitambula mu maaso nze abantu nga bangamba bankubira batugamba proper wagwe eddala olinga Jamie Culture naye ddala gw'olaba mulalu gw'oyogera naye okitegedde sinkyalumanyi. I speak very good English. Yes, but omuntu bwadda ku media nansabula ekyo kyayagadde okuteekayo, but was I given that time, that platform? Ffe tukulidde mu mulembe nga tosobola kukwata nga va ku bino nti kati buli omu presenter okwata essimu yo
n'owaayo obubaka bw'oyagala n'oteekawo TikTok oyongera nange bwe mwategedde through TikTok nti mbonaabona. But what about that era gye twayitamu ffe nti omuntu yalinanga akazindaalo mu studio nga kyagambye omuwuliriza kyekyo tewali kwewozaako kulala oba okitegedde. Kaakati eyo abafaani baffe balina okukimanya. At some point there was miscommunication, which miscommunication brings, it does not do good to us. Nze saagala kubanga bwe naayogera amazima ate mujja kunvaako kubanga kyengenze njiga nti pretense is the winning game. But to me, in my overstanding, not understanding, to my overstanding, omuntu yandibadde ali free n'oku-expressing ekyo kyayagala. Kiki kye bagamba neetwalira waggulu. Mu comment section temuliimu nti proper yanvuma, proper yankuba. Tebiriimu. Bwe mbanga nguze kati gwe jidde mu mmotoka nnungi nze sigirina eyange eri ku mbaata. Okitegedde? Nawulidde full figure agamba dokita alina emmotoka nnungi njirina naye eri ku buwambe. Otegeeza ki eri ku buwambe? Eri ku mbaata bamanerenda bagirina. Okitegedde? Yapaakingibwa. Sente ze baakuwola wazigulangamu ngoye. Omuntu okola business. Nze mbadde mu business y'amataka. Badde ngula mataka kuva ye business gye mbadde na training kati. Naye okolayo deal emu buli munoonyi wa sente akimanyi. Okolayo emirimu ne gigaana. N'okola wrong deal n'etwala sente zo. Ebyo bya bulijjo. Okitegeera? Naye ekisinga okuntawaanya right now mabanja. Nina amabanja ng'ate abo bamanja abo tebajja bitegeera. Kubanga at the end of the day kwe sente zaabwe wazitwala. Okitegeera? Sente wazitwala. Obuzibu obulala bwe nsinga okuba nabwo kudda ku stage. Nze Dr. Propers wali interview n'emu gye nakozeeko nga ngamba mu mpeeyo nga nsabiriza. Nasabye bawagizi bange kuddamu kunjagala. Bwe banjagala nja kusobola okuddamu okusasula abammanja. Ebigambo byange obitegedde? I am not here to beg. I am here to extend ekyo kindi ku mutima. Okitegedde? Express myself because untold words swell in the mind. Kati lwaki abantu bonna bavuga emmotoka zaabwe ogenda ku National Theatre okuteekayo okuziika okungubaga. Lwaki kati bwenjogera siwulirwa nti omusajja ono alayika alina obuzibu byaddala. Okitegeera? Lwaki omuntu yandyagadde ogamba proper tumusondere tumutwale mu rehab naye nga kyekintuusa mu rehab kusoberwa. Okitegedde? Bwe nsirika ne bwe gaba mata bwe pressure bwe zituuka boiling point gabimba. I don't belong to a rehab. No. Nze nkuze n'ennaku eri enough. My skin is hard. Niyo olaba mu breaking kiba kintuuse. I am a hard nut to crack. Very hard nut to crack. Niyo olaba cracking nze. Don't take it for granted. Yeah. I am not okay. Yeah. Bana ino bwe bati abantu bwe bakutuka ne bafa ate ne mutandika okweyongeza mukwano gw'abangi Pascal yafudde UK. Yafiiridde mu buliri. Ani atamanyi Pascal buli yalinnya ku nnyonyi. Ogenda e UK. Oyagala kulya ku ttooke waligulanga wa Pascal. Maaso ga Ssengo wali mu East London. Kati mugenzi. Naye nga depression. Bagamba amaze ebbanga lyonna takomawo Uganda. Omulabi atulaba omulundi ogusooka wano ku HK Media manyi obadde ku media endala nnyingi naye aba wano bayinza okuba bakulaba ogusooka. Depression yene eva ku ki? Depression okusooka mu byonna yantandika nga ndi muto. Kati ngenze nkiraba olaba kati ennaku zino abaana simanyi oba oli muzadde. Abaana ennaku zino babeera ne ulcer abato. Edda tekyaliwo. Ulcer zaali z'abantu bakulu. Abaana balina stress. Ebyaddala omwana omuto afuna stress. Saagala twerimbe. Edda tebyaliwo. Edda omuzadde yatemanga ettooke mu nnimiro. Enkoko nga yalunda nnonde. Buli kimu nga kikyangu.
kati omuzadde aba stress negenda ku mwana bw'oba mukambwe n'omwana omwana tamanyi lwaki oli mukambwe gyali kubanga omulimu bakusumbuye kati nakula n'ebintawaanya. I learned that I didn't have biological family at around the age of 11. You learned? Yes, around age of 11. Abazadde abakukuza si be baali bakuzaala up to 11? Oba you lost your parents at 11? No, I never ever got chance to see any of my biological family. So you found out at the age of 11? Age of 11. Nali muto okumanya ebyo. So the build up was there. I cannot say Salumwa. I ended up being a street kid. Okitegede. Bana bakukuza be baani bo? Mama yanzija mu ddwaliro nga Hadija bw'ozaala omwana mu ddwaliro Masaka ekitovu n'amuzaala ne maama n'akutuka proper n'asigala mu ddwaliro abasawo b'ekitovu ne balabirira proper. Maama Veneranda eya maama wange yankuza agenda mu ddwaliro ku kyo nga bw'ogenda ku ezo revisit ze mukola ezo abasawo bamugambe no waliyo kibebi n'ekirabika bulungi naye tuli wano tukipiika mata. Maama n'abeera takiti n'addayo n'agamba taata simanyi kubumbi ani yagamba ani naye ngenda genda noonye maama kuba akaddiye ne taata weebali abanzija mu ddwaliro weebali balamu ne bakuze bakaddiye. I want to get this chance nga balamu nabo banaratinga story eyo banfuna batya kuba nyinza okubanga balina bye beerekera osanga nabo nga bagamba tubadde tulinda budde butuufu tubimubuulire. So I'm going to take this initiative. I go talk to them nabo babeko bye baŋŋamba naye natwalako omukisa n'engenda ekitovu mu ddwaliro ne tutinkula zifayiro ne baŋŋamba taata wange Kasolo mu mannya erinnya lya maama yafa. Of course kitekigasa ekiseera ekyo taatawo bakugamba ku bye bakubuulira nti yali aliwa ekyalo baali bawandiika mu kyato. So ekitegeeza nga maama wo ne taatawo baali tebabeera wamu? Maama bw'amala okuzaala afa kati bingi nti nange nali of course sina kyemmanyi bino babiŋŋamba kati taata omuntu eyazzaayo amawulire simanyi oba yali boyfriend wa maama oba yali mupakasi oba maama baali bapakasi gwe weebuuze family lwaki ebuze okutuuka ku kino okitegedde oba kyekyo ekyalo bakiyita Kyato Masaka kyekiri mu record ewa mu ddwaliro Masaka. So nga bwe twogera wano nga tuyita ku gino emikutu migatta bantu ab'eddwaliro ekitovu nazaalibwa nga 2 ogw'Okumi kinana mu 2. If there is anyone awulira mu ddwaliro ekitovu mutinkule kweza empapula erinnya eririmu balita Kasolo ye taata fayiro eyo singa mugifuna ne tuddamu ne tustartingira okutambulira ku eyo kijja kunkola bulungi. So kati awo mami wo naafa daddi wo tewategeera mayitire okuzaayo amawulire teyakomawo kati simanyi oba byali biseera bya lutalo oba kyekyaliwo I don't know. Yeah, so okumanya kwange ne kukomaawo then nenkuzibwa obukuzibwa amaka amalala agag'omwami Alosia Sozi ne maama Nabukeera Veneranda. Otuuka myaka 10 na kakutema mu mbeera y'okulangira waliwo omuto wa maama eyannangira nga buzibu ki? Waliwo ebyaliwo ng'omwana okulangira omanyi oli mwana niwabaawo olwokola ekyejo kati nga tomanyi nti wookolera ekyejo ate si wammwe kati nekinkubawo bwakiŋŋamba saddamu kubeera kyekimu. Ati ekyasinga okunkutula tewabuuzaako maama oyo Nabukeera nti ddala ekituufu kyeki? Namubuuza kati nze wentuukira okumanya nti bya ddala ŋŋenda sanga maama ng'akaaba yali atema bikata awo empigi ekizzaawo maama atema ebikata nga amaziga gamuyitamu. Taata waffe alina ensobi gye yakola naye omuntu omukulu asigala mukulu. Ne mwebaza taata wange okuba nti ensobi eyo yagitereezezza kuba naye ebadde ndipressinga. Taata wange ensobi eyo alina kye yakola
saagala kasita yakitereezezza nakyo tekyampisa bulungi ku maama wange. Nafuna okuwalanirako ku maama okitegeera ng'omwana nange neneekuba nnyo okusaidi ya maama naye of course njogera bwe ntyo nti maama omukuza kuba njagala kumuwa ekitiibwa kye kubanga ali maama plus kuba abalala bonna bamaama naye ono maama plus kubanga yalina bebi we nga wa myezi 3 gyansinga. Mukulu wange nva kwogera naye kusimu kati Jimmy, mukulu wange James Galavuzi nva kwogera naye ye yali bebi nga maama gwalina n'atukuzanga balongo. Ekikolwa ekyekisabo ekityo ennaku yonna ennuma kubanga maama wange sobodde mulabirira ng'ate tali bulungi. Nze mwennyini sirina nawe nziikibwa ku ssaawa ya leero. Maama bw'aba yaziikibwa mu Limbo nange ndaba ntuuse kuba wa Limbo bwe seerwanako kubanga bye nakola bigenze bimpeddeko. Olw'okula ova otya mu kyalo oyingire Kampala? Okula okuva mu kyalo nzijukira yali 97 bampaayo kasente awo ng'olwo mbitegedde nti waka embeera etabuseemu. Waliwo pressure between parents, yeah, of course. Kati nga pressure eyo mwe mwajjira n'okuntegeeza nti sinze wenzaalibwa. Kati nenesanga nga nina kuvaawo tewali yangoba. Nina maama yakola statement zino yagamba, mwana wange oli mwana wa kumugugu, singa tobadde gwe nandibadde sikola ki siri wano nga mbonaabona. Kyampisa bubi kuba namusanga akaaba neŋŋamba Veneranda akaaba lwange nempisibwa bubi. Bwe mpisibwa bubi neŋŋamba kanve mu maka gano maama asobole okunoba. Ekitegeera neŋŋamba kanve mu maka gano maama akole ki, maama wange anobe. Kyekyanzija ewaka era namalawo akabanga katono maama n'anoba. Maama bw'anoba ne tuluzinga contact n'agenda gye yagenda naye nenkyebaliza Katonda yadde yabonaabona. Waliwo emutundwe gye twabeerako kuba muzeeyi waffe yali mulimisa bano be batransfaringa, so we moved places always. Yali akulira Kamenya Mego DFI ebiseera ebyo. Kati wano yali amovinze Empigi nga ali ku headquarter awo. Ab'Empigi bamumanyi abadde consultant mu byobulimi ebbanga nebugerere eyo wanene. Kati basically bintama nvaawo ewaka ngenda ntandika obulamu bwa street. Malire ekatwawo mbedde ekatwawo. Otuukirawo ku myaka 11 e Kampala atolinawo omanyi. Nali twali twabeerako bwe twali tusenguka ebugerere okudda Empigi twabeerako waliwo awo ebyaliwo era ebyegambika pressure ka family. Nekyesitanga nga maama alina kubeera eno taata n'abeerera ate ne maama omulala ate nga baluganda ne maama. Okitegeera nga bw'obeera ne muganda wo saagala bigendamu. Kati nibindi pressing ng'omwana nga ndaba maama wange abonaabona. Kati bwe namanya nti maama ono ate yankuza bukuza ate abonaabona naye ng'ekimubonyaabonya nze naye akanveewo ewaka nenegendera ku street nembeera omwo naye nga nkimanyi nti ekirungi nali nga ndi soba nga nkimanyi ndi mu kubonaabona naye nina okusoma. Amagezi ago galinga wagaŋŋamba olina okusoma. Kati nembeera omwo mu katwe awo wali omuzikiti nze nayiga n'ebyekisiraamu ebyo byonna mbimanyi okusaala kuba nasulanga wabbali w'omuzikiti awo e Katwe. So ebyo byonna kukima swala biki byonna ezo zaali hamudu mbimanyi. Ati neŋŋenda nembeera awo ati fortunately waliyo Haji Dirisa yafa Empigi ebugerere. Haji Dirisa Kikufu Muwonge awe Nazigo yafa. Namuyitanga kojja kubanga maama wangabi naye wangabi twakulanga family yemu. Kati family eyo bwe nava eno nga ndaba biganye naddukirayo bwe mbeerayo eyo
ne wabaayo ate mukulu wange eyajjaawe waka naye yafa bambi najja nga ngamba tugende mu Kampala nkufunira obwa house boy nandeeta awo nga mukalitunsi waggulu awo Emmengo ne nagenda otuukawo ng'omulimu gwakoze eki nga baagututte nembeerera awo mu bwamu bwange bwa street awo tufe twatanatambula nnyo mu Mmengo omwo nga tusiiba mu lubiri lwa Kabaka omwo ng'abaana era aba street bwe babeera ng'aba street kids bwe babeera kati fortunately kojja agambako mukyala Sebagereka oyo mumanyifu nnyo naye famire eyo yaweddewo baafa omwami oyo yali minisita Sebagereka yawummula 94 maama yakawummulira yabadde ne maama wange ku mbaga yange naye unfortunately yakawummula maama Kakoko Sebagereka yali MP wa Mukono kati yeyandera after nansomesa oli nvaayo ndi maze P7 kati amaka ga mwami Sebagereka gantekinga over gandabirira paka lwe nagamba nti nkooye okusoma bwe nakoowa okusoma nali maze senior 4 Chambogo College nasomerako ku Yale actually ne bakwano bange abayale babadde wano. You were lucky. Yeah, I was. But you're still lucky. Yeah. You Yeah. can still get up. Yeah, I know. And that is why amagezi gamaze negajja. No Nengamba matter what I'm living on the dark side. Ndi mu denial. Yeah, I've lived a life of denial. Nalema okukkiriza nti sente zaggwawo. Nalema okukkiriza nti erinnya lyaggwawo. Nalema kati ne wabeerawo na bino tewali kintu kizibu nga kuyita mu kkubo ne bagamba oyo yali muyimbi oyo yaggwamu naawe talina kyatugamba babitugamba eyo gye tuyita n'owulira ng'ofa n'owulira nagendako ku sheemu naye nga n'abakuyita baagala kujerega kuwa busente bwa kisiru kati because okyalina ego neri okulowooza nti oli w'amaanyi nga bwali obusente obwo obugaana naye nga obusente obwo oba obwetaaga ate okukola kuddamu okukola build up. So I that is how I faded off and I neŋŋaana okukkiriza nti kati this is my truth. So that's life. So kati awe Chambogo College Yale n'obivaako neŋŋamba mukwalo jjajja waffe yali senga wa Kabaka naye yawummula jjajja Mega kaka Mega ne mugamba tulali tubeera Kololo kulidde maama oyo honorable yannyambako okuba nti naye nze nakula nga si kuba n'ennyumba za gavumenti tezaalinga mbi so nakuliramu eyenze environment okujjako we nagenda ku street honorable naye nakati nkuzaayo laki abantu balowoozanga nti neeyisa high nakuliramu ebyo okitegedde kati you cannot say nakulira Kololo ne Nakasero wali mu kizungu emakindye how do you expect me to behave gwe kyolabanga nze yeeraga tekuba kweraga gwe kyogamba nti neeraga okitegeera but sisuubira nti nagwe nali neeragiddeko yeah so basically obulamu ne bumaliriza bwe buti nyengidde zi business kuba ne music business ntandika okufadinga off nga njawukanye ne manager Patricia yeah abamu gwe balowoozanga nti yali mukyala wange ekyo kyembadde ngenda okubuuza nti twali tumanyi gwe ne Patricia muli mwami na mukyala. Patricia yali mukwano gwange and I still miss her. She was my friend. Yeah zaali nsobi zange saagala mmuteeka ku kintu kyonna. She did her part. Yakola part ye. Wakolanga biki? Kenge kaayitirira. N'ova ku mulamu. Kenge kaayitirira kuba naye akimanyi. Nasigala nnyimba but waliwo ensobi ze tukola. Waliwo bintu bingi. Waliwo n'omulenzi eyampisa obubi ennyo. Motoka yange yaggwawo accident ogijjukira. Omulenzi oyo yampisa bubi. Nali naakagula emmotoka zaali UAN nga zaakajja Nuwa. Omulenzi oyo actually omulenzi oyo acontributinze nnyo ku depression yange. Omulenzi oyo bamuyita Kasozi. This is the first time I say it.
buli yankozeko interview sikimugambanga but Kasozi yantuusiza mwene embeera. Kasozi y'omu ku abo abandeese mu mbeera eno. Kasozi namuwa emmotoka yange nga mpya. Kasozi bwe muwa emmotoka yange nga mpya yankubira essimu nga nsula ku Salama Road ku Lwasa nga yalina kampani ya Tour and Travel. Kampani eyo yali teyina mmotoka naye nga outsourcinga. Mu ku outsourcinga nze omuwe yali victim. Nali nakagula emmotoka mpya. Kasozi wamalawo emmotoka yange ate n'oyagala okunsiba. Kasozi ali yabeera Nangande eyo Lukuli. Ayinako role ja playing industry. Muntu wa bulijjo nakula naye. Kati nanteekako yali mukwano gwange nno ddala. N'atandika okunjigganya n'ebbaala yange okutuuka okunnema. Yanteerangawo abasirikale namukwata ne ngenda mu kooti. Anzirize kuba yamalawo emmotoka yange ate ye n'agula emmotoka endala. Yamalawo eyange mu accident. Yeewola eyiyo nga ate ayina ezigula. Yali talina mmotoka. Kati bw'atwala eyange n'agiwa abaana b'essomero. Neggwerawo ebwebajja. Abaana b'essomero tebaalugendera. Abaana abo gye bali era nabo bamanyi amazima gano kuba bakulu. Kasozi omu ku bantuusizza mu bino. Kasozi n'atandika okunjigga kubanga yagulirira mu kkooti. Waliwo ebyensonga yali teyeetaaga na kkooti. It is out of just omutima mulungi n'ogamba kya mazima emmotoka ya kyali wange nze nagitwala nze nagimalawo. Yakukuba mu kkooti ng'akulanga ki? Nze namutwala mu kkooti. Omusango n'enguwa ababubi kuba maama w'abaana ye yakola acknowledgement of receipt. Nali wala. Kati nze ng'ebiseera bina pajero zino ziddabo naye nga nina ne Nuwa nze omu ku basooka okuvuga ze Nuwa wano nga zaakajja nguze eguza amamotoka. Agitwala agimalawo yeekweka n'abaana abakweka. Bw'abakweka that means yandeka nfiirwe n'agenda e Germany. Bw'agenda e Germany kati ate nze nenkola ki? Nze nensigala nga munoonya. After some time Eddie Kenzo tuba tutudde mu ebisebyo nga nkola ne Eddie Kenzo. Tuba tutudde ne Eddie Kenzo tuva mu safari zino music tour. Tuli awo kwako webaliire emmere awo emakindi chicken tonight. Yes. Kasozi musangamu ng'alya. Ngamba Eddie Kenzo kuba nali namunyumiza dde emboozi. Mugamba wuyo omusajja bulijjo gwe mbanyumize yamalawo emmotoka yange. Baana ba big talent bannyambako. Tumufunza. Tumutwala ekatwe ku poliisi. Nzigulawo omusango. Fayiro bagijjawo bagitwala ekajjansi. Omusango gye gwaddizibwa ebwebajja wali ekajjansi. Kubanga emmotoka yagwerawo sayidi eyo. Kati nga Kasozi bamusindika ekigo. Bamusindika ekigo bwe yavaayo yateekawo nnugu. Okitegeera ng'omanyi nti omuntu bw'abanga oyo mulamuzi simanyi yaani oyo simanyi kamasanyu oyo yakonaivinga naye ne bampisa si bulungi ne Pastor Kayanja nakimugamba kuba oyo kamasanyu yali muwala wa Kayanja Pastor Kayanja nabimugamba ne Mama Jessica nabimugamba lwendokokedde wano. Omuvubuka oyo n'atandika okuntulugunya nga bwe yansingisa omusango ne bansaba $2.3 million. Yakusingisa omusango ng'agamba nti atya bingi nti maama w'abaana yakola ki? Nze naloopa kuba emmotoka yali mannya gange. Bingi nti kale nakikola mu butamanya omusango nze nengugulawo kuba emmotoka eri mannya gange ate oli ng'akola ki? Nga maama w'abaana yakoze acknowledgement of receipt. Acknowledgement of receipt. I mean as you acknowledging omuntu anonye emmotoka. Kasozi yampe Kasozi yapangisa emmotoka $6,000. Mama ne mugazi twalire maama w'abaana. Mama w'abaana n'akikonfirm. N'akonfirminga. Nti emmotoka tugikuwadde n'awandiika. Kati ate nze naggulawo omusango mu butamanya. Ontegedde bulungi. Kati omusango ne gunsinga. Bwe gunsinga
Kasozi ensonyi n'azifuula ki omusango gwakusinga gutya ng'emmotoka erimanyako nagigula mu kampani ya Cosmos ne badirekita ba Cosmos bajja mu kooti ne bawa obujulizi ne baguvuluga omusango gwange ne gunsinga naye naawe tewategeera gwakusinga gutya andi kati amateeka sigamanyi ne gunsinga kati Kasozi n'atandika okunjigga ku bbaala ng'ajja n'abasirikale ne ntandika okwekweka bizinensi n'ennema awe konge kulina nganda opposite n'omuzikiti oguli awo ebbaala yali awo ayagala kusiba nga anti nga baataddewo embeera nti sina kukola apiiro paka nga mpaddeyo $2.3 n'ekitundu ku akawunti ndyoke nkola apiiro omusango ogwo John Matovu yagulimu John Matovu bwebityo byaddala kuba ne bukedde omusango ogwo emmotoka bwe yaggwawo nzijukira abamu kubakavalinga emmotoka eyo yali Philip Kaggwa owa bukedde byatambula so nakolera omwana w'omwavu emmotoka yaliko ekigambo omwana w'omwavu so omuvubuka oyo neyeewera n'agamba proper taliddamu kulinnya ku stage buli wanaabeeranga nja muyigganya so he contributed to that mukitegeera mukunjigganya okwo there is a lot ebiza bibuilding mu bulamu bwange ng'omutima gwennyamira the unfairness okitegeera mu everything okukubwanga nze nakubwanga mu industry naye nga sivaayo kwogera naye nga abankuba mbamanyi ate mu abankubanga mukimanyi nkimanyi emyaka gyonna leero lwenkyogeddeko nti mwankubanga okitegeera because bwe sikyogera tekinva ku mutima naye abantu abo nabo mu mazima ga Katonda balina amaziga ge balikaaba bwe batalyenenya oba bali mu kukaaba nga tomanyi osanga nabo bakifiiringa kati tosobola kudda ku mwana munaku n'otandika omumutulugunya ate nga naawe togenda fuuka bana boy tunategeera tutya nti oli munaku nga life gy'olivinga siya life y'omudongo life eno story yange y'obutaba na family media endala zagikavalinga dda like bukedde bakebera mu archives zaabwe bagirina long time ago bagirina it's not coming up now people know my story so it is not easy okwekuŋŋaanya naddala nga tolina gw'ogenda kuloopera gwe bw'otta wano ogamba kankubire ku ssenga kankubire ku muganda wange kankole ku bwe then ne character ndina character yanjawulo naawe olina yanjawulo principles zange zanjawulo naawe olina zanjawulo tulina embala zanjawulo obugumu bwange si bwe bubwo obunafu bwange si bwe bubwo so basically nanafuwa mu mutima neneesalira emisango neneefuula guilty nga nze naye natuuse nendaba nga kinzita so natandika okufuna complication mu mubiri netandika okubanga breath yange eri complicated yakubaka nakati olwo bwedde ondaba lakuba sikulaga naye already nina pain naye sikulaga naye abamanyi bakimanyi naye bwe manvuga mmotoka ennema olumu bwe kijja kyobola nze sivuga ki kati ono mukwano gwo bwe mwazirunda yaliwa eyakutwala mu kooti simanyi gyali naye Kasozi bw'oba owulira nga wayonka ebbeere lya Katonda wampisa bubi amazima okimanyi mmotoka yali yange era gwe wagimalawo wampisa bubi wampisa bubi Kasozi kati wampulira kweno ogundi story gye wagambyeko nogamba nti wali olina plot ng'olina ettaka olina ennyumba ate nomala n'ogitunda right now osulawa empoza eryetya wano wootudde wennyini wewaali ewange n'okuzimba ebbaala Kasozi gye yannemesa era yali enatunda awo ekyo kibakuba nali I used to own up to the other side kwe kuzimba ebbaala y'ekkonge paka eri gyolaba eri wali biri gundi nagulawoko omwami wa Darenas kilabu esinga wano obunene Darenas wano ekawanda kiwa yanguza wano mu ndoza 2010 kati bwengula wano nempitamu ebyo ebizibu kati olaba omuntu bwaseerera otunze ettaka lyo likuluma ebyokola bifa ebbaala byonna byali bingi bizinesi ezitambudde music bakuyigganyiza n'otandika okudda emabiga bwotyo tandika okudda emabiga wano natundawo nawo wano yali nnyumba yange kati nafuuka mukuume waayo kati eno yali nnyumba yo ng'etuuse wano eno n'ogitunda nakomako awo
paati eno kati bo ne bama era ne bw'otunuulira amabaati olaba nga sayidi eno ndala gaawukana. Kati osulamu otya muno ng'enzigi tezeggadde? Mbeeramu muganda wange kisinga okubeera ku street. Kati muno mulimu amasannyalaze? Temuli masannyalaze, temuli kirimu. Era ne bw'okubidde tole nga nva eri mbadde nkutte kyaja nga nva ku kyajinga ku faamu awo. Kubanga nina so that is how I ended up. So kati baneno bannannyini bawaneno w'obeera wabakubira ng'obulamu buganye ne bakugamba jangu. Nina mukwano gwange ali Sweden bamuyita Kiggundu. Yaŋŋamba namukubira ne munyonyo yamugamba omanyi kuba naye yansasula nga bya friendly teyazikwatanga mulundi gumu. Kati nange mu kumuyisa obulungi okwo ne mugamba naye nemereddwamu. Naŋŋamba proper eri wakola ki basibeerayo naye bali mu kuzimbayo. Kuba nze byenna tolaba bino baabikyusizza nze binali nateekamu birala. Bano baateeseemu ebirala ebyabwe kubanga era kyeraga ngeri amadisa n'emabega naddamu n'agimenyaamenya eyo. Kati awo naŋŋamba nti ennyumba nze mbadde ndi mu kugitereeza kugikyusa then njikole ku mulembe gwe njagala. Ne mugamba tofaayo nze nja kubeerangawo nkole kinkusupervisingireko nja bikuuma by'onooteekawo. So mu mbeera eyo ne maliriza nga ndi wano. Bwentyo kubanga mbadde amaka gannemye okumanaginga sisobola kulabirira baana bange sobola kulabirira maka. Neŋŋamba kansooke embeere wano I reset. Tukulabako awo ng'okubye embaga ne mwana muwala abantu ku social media gwe bagamba nti akusingako ku myaka. Mukyala wange tansinga bukulu. Saagala kudiscusinga famire yange. Nkwagala nnyo nkuwa ekitiibwa mbadde nsaba busabe amaka gange tugaleke. Kubanga okumanya amaka gange abantu anti era mpise ku mukutu guno mbategeeze. Ebimu ku bindi pressinze baana bange famire yange that means nina attachment nnene nnyo ku bo n'obulumi bungi so saagala kubayogerako bo babeeko. Wali olabyeko abaana ku media abange kyeŋŋamba lwaki tobeera n'abaana n'ojja obeere? Ekyo tukireke nje kansooke ndiseetinga enganze nsooke mbeere taata omulungi. Kati olowoozezza ku kudda mu ndongo olaba nga ye survival yokka gy'olina essaawa eno? Nze capital. Era ssente we wazijja? Nze capital guno gwe mubiri gwe nnina ly'eddoboozi lyenjogeza nze ntambula bw'oŋŋamba ntandikeyo omulimu omulala nja kwetaaga miliyoni nga 5 oba 10 nga ndi ku mulimu ogwo ngutandika. Mu myaka 41 gye nnina oba ngenda weza 42 oba emyaka gye nnina kale kankikomyawo gw'olowooza ngenda kuyiga mulimu ky'omulala essaawa eno. It is not so easy to adjust. And as an artist sisobola kugamba nti kinyanguira ogende ewa Hadija nekugamba mpaayo omulimu. I think you have money, you look money. Can you employ me? Yeah? I will get Can you employ me? Inshallah. Can you employ me? Osokola ku kamera. Kakati olaba bongamba nkole ku kamera. Kati imagine Dr. Proper kati ali mu kujjako ku miliyoni interview. Golaba bisoboka. No. No, n'ebibuuzo bimbula ebyokwogera. Oyo si yenze. Kati nzirayo mwolinze. One, I don't want to beg. Abantu balina ebizibu byabwe. But omuntu asobola okugamba nti akayimba ka Proper kalungi oba ennyimba za Proper ng'omwana w'omwavu n'endala zankolera kaŋŋendeko mu kivulu kye mu supporting. Abantu benkuze nabo baawulira ku nnyimba zange nga bakula zaaba motivatingako. I think this is the time nabo bandowoozeeko banzijukire bapromota betukuze mututegeka kati mwafuna sente mwina funding mwina sente okuva mu grants zemufuna bingi munzijukire kuba nina ne benayimbiranga
akasente nga tekaweze ketwalaganye era nenvuga neŋŋenda oyimbira amabanja olinayo bwokyabanja mu ndongo byebisobe baana baliwo sisobola kubabanja kubanga era tugenda okugamba mbu nno kaŋŋende oba olusisheganye oba omuntu akubbye you let go but ekikulu kyonna singa nali musiisi wa jabati oba omulimu omulala waligambye nti bangulangako ne balya ne bakkuta naye nze ndi mulyoyo wa myoyo nnyimba n'owulira akayimba n'owulira nga naawe kakkutteko naye kati kansooka enkubuuze papa wafaayo okunoonyaako ku kika kyo taatawo yaani nagendayo nakyogedde nti nagendako mu ddwaliro ekituufu netunoonyereza tewali kyetwafunayo tewali so my history ends there. I'm so sorry about that. Nadinda kugamba oddeyo onoonyereze maybe ku kika kyo. Nabadde ne alien ayihiya abantu bagamba mbu nabadde ne alien n'abalala bonna abankubira baŋŋamba proper wetambulireko proper eyo pain eri mu kifuba proper Katonda nkuumye nga wendi ndi mulamu eyampadde amaanyi agadde engulu n'endikodinga yadde waliwo omukazi ow'amalala saagala muyisa mukama mukwano gwange nze muwe ekitiibwa naye bw'abanga yanzivoola yagambye mbu proper muleke yagaye proper ali mu malala proper akwatisa iPhone bannange bwe mba njavuwadde ate tekitegeeza nti ntambule n'engeregeze sijja tambula nangeregeze kuba ndi mwavu era waliwo ankwatirwa ekiza bagambye proper anyirira si ye proper yawe ebizibu nonno wakabina akanene tafa kibooko ow'olubuto olunene tekitegeeza nti enjala temuluma I have people that come kati waliwo abava wano nasoma nabo bakyudde oli ajja nakugamba nakeberako baneiba bange naye waliwo omukwano gwange manager wa T1 kavulu emengo ndoze atunda byomwoyo imunange yali rescue wange yajja wano obulamu ne bamugambe yasulawo waggulu naye I don't know how we came to know nti gyendi eno nga wonna wazise tosobola kutunula eno n'olaba omuntu era yagambye awo balimewo ne balimawo nanondolangako n'agamba proper ekyemisana kikubeemu n'agamba kangezeeko I reach out to people that is how embeera bwe yakola ki naye bwe nabadde wano nga neebase mu kuzuuka nabadde nga gwe batuga nentuula era walabye nabadde nga sambadde ki saate nentuula abadde mu kirooto ng'owuliranga gwe batuga kintuukako emirundi mingi ng'owuliranga bakutuga anti omukka kati nze nina problem nti circulation teggwayo olumu. You have a breathing problem? I have, yes. Oba owuliranga atugibwa kati ekyo kyekyandeetedde okulikodinga era bw'owulira essimu yange nazuukuse leeta mpa ku ssimu eyo eriko omuliro teriko muliro nabadde ndikodinga nga ndi mu kuwandiika akayimba akagamba nti nsabayo omukisa ogwokubiri netuno kati nakadde nkalikodinga bwe nti ku ssimu amaziga ag'amaanyi ne gakola ki kuba nakayimbye nga ndaba ndi munakuwavu nafumbye mukene mu muceere nga bigatte nembiteekawo ne binnemu okulya neŋamba proper wano wentuuse okitegeera emmere njirya bw'omungi omanyi okufumba akatamu kye bayita akatamu Rakubanga, you respect your family, but I also have a feeling your depression is also coming from your family. My depression, nze. Like you have a lot of depression, Bogata family, business, friends,
Cause abasajja abasinga obungi mental health yabwe beerawo nga bakolagana ne bakyala baabwe. Ndi taata ayagaliza famire yange ebirungi. Bwe biba bikyannemya okufuna gw'osuubira mbeere ntya. Okitegedde. Bwe biba biganye maama wo nakubira ng'okimanyi myaka mwali tasobola kunoonya ssente. Nga tosobodde kumuyamba olowooza osigala kyekimu. Nakola ensobi zange sina gwe nnenya mu nsobi zange. Olumu gaalimu amalala. Sometimes I felt big. Yes, the wings. Yeah? Ekyo kya buli omu. Ekizibu ekisinga obunene ye muntu okubanga star. Era mubasaasiranga nga bali eyo. Kuba you feel you're untouchable. Waliwo omuyimbi omu namusanga mu America. Twafuna omukisa ne tutambula wamu ne mugamba this is not a metal. Guno mubiri. Weeyisa bubi naye abantu bajja kuyisa bubi. Wande bw'onooba tokyusiza mpisa zo. Bw'anaalaba eno interview asobola okutegeera nti ye gwe gwe ŋŋamba nti obulamu si bubulinga bwe mulowooza. Obulamu busingawo ku bwe tulowooza. Mutulugunya abantu naye abantu be mutulugunya muyinza obutamaliriza bulungi. Nze ndi depressed kituufu. Sibaagaliza bino byempitamu ate bidde ewammwe. Because I believe in the sibibaagaliza. Kuba I believe in the spiritual world. And I believe in connecting to the high power. Kyovola abanza abantu bangi bankubidde nga mpitamu eno embeera. Tulina omusawo agenda ku omulogo. Mbasaba busabi. Mbasaba omuntu ampa abasawo tonkubira. Kati ye pastor agamba ki? Agamba obuzibu buvaawa wagendayo twakulaba olokosenga olusabira mpa. Munnange olaba. Ne bwe nabadde mu nga ndi wano era nakoze interview bwe ndi mu 77 days of glory t-shirt. I respect that person so much. Yankwatanga omutabani. Ne maama Jessica yankwatanga omutabani we. I respect that family. Bakola kye basobola. N'embaga yange bagirimu nnyo. I respect you for that. Bandera. Bwe mbaasi nina bye saatereeza yali bunafu bwange. But they did their part. It's very hard okusanga omuntu neyesalira omusango. Guys, we should look into this. Siwuliddeeko proper gwa criticizing okujjako mukwano gwoyo eyamutwala mu kooti naye ebisinga akkiriza nti yali nsobi ye. So bannange okurealizing ensobi yo kyekisinga obukulu. Tumuviireyo tumwagale music we tumutegeere. Kati oyina kayimba kapya koli mu kuwandiika mbeera eno? Sinnafuna concentration nemwedda mu kuwandiika. Mba nkulimbye obwongo bwange bwanobye. Ndi off. I feel switched off. So nzunza kukinyonya nze nsobola owandiika ennyimba nga 3 buli lunaku. Ne kati ndi switched off. Ndi switched off. Kirwawo okuntuukako. Kati bafanzi bo basibuza ka message kinjagala nkuteekuba oli ku bwangu. Bannaye baganda bange abali eyo mikwano gyange bakojja anko basenga kuba simanyi baani kuba era bye bafamire yange. Kyogamba eyange eyo yava mu ggulu n'egwawo banava mu ggulu. Era mwebali eyo. Mbasaba ekintu kimu nti Dr. Proper bwe mumuwulira nga azze muveeyo mugende musasule show mumuwagire. Akasente ako bw'akafuna asobole otwalira abeeko ekyokulya. Asobole okutwalirako omukadde Veneranda mu nsimbi. Kale ne bwe mbanze nabasobya. Kale mumpagire mutwalire maama Veneranda. Nabo keera ekyokulya ne taata Alozi Asozi. Ngule ne we naaziika ku abantu bange. Nange we naazimba wempita ewange. Omusajja ayala maka. Bannange. Omusajja ayala maka. Nkuyizeko ekintu kimu. There's no situation which is permanent. Nkikwizeko ekintu ekyo. I see hope. Amen. Amen. N'okukkiriza nkulina. Nakoze olimba bayita amawina. N'abantu wali yambuuza lwaki of all songs amawina ate ng'oli depressed. Tekigasa kwemala mu maanyi to the last. It is a gospel song lugamba ti mpakana n'eddoboozi
lirye liŋŋambye nti nsiime mutima gwa kikuuzi laba bwe nnafu yatemmeme taata neebuuliridde byebirabo byensitudde it's my thanksgiving onjagadde weebale kuba nkyali mulamu. That's a nice message. Kale so kati obugambo bw'osibuza ne bafanzi b'obuweddeyo. Baganda bange mugende ku TikTok account yange Dr. Proper Official, mugende ku YouTube account yange mumpagire ne bw'oba olina mbaga mpita nja kuyimba ne bw'oba tolina ne bw'oba by the way mumpa amafuta kale nzije mutemunsasula mumpa amafuta nzije nyimbe mumpa amafuta nzije mbayimbire ku mikolo naye nsobola okufuna bwembeerawo ne ba videographer abali eyo bw'oba omanyi nti osobola okunyambako akayimba amawina nakakoze naye abo be nasasulanga edda ssente nga nkyazirina. Aronia on set ye mukwano gwange gwe mmanyi. Come through for Dr. Proper. He's a nice musician. Akola videos nyingi, akoledde Spice Dana videos mpitirivu. Aronia mbiraba mbyegomba naye obusobozi sibulina. Mbyegomba. Kabox ka Aronia musulireyo ka clip kano mpulire kyanagama jako mawo ngamba abantu. Yeah. But I wish you all the best, bro. Amen. Kale banaye mutukirize tubasiibule yenze HK Media Hadija Kigozi nze wendio babererawo munkubire ku kasimu. Come use my platform. Abakyala abaami abayimbi mwenna tweyanza nnyo bakwano mutugoberereko ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook,